Rape finally yetondede Bobi Wine obutambi ogenda kubanga obufuna maaso Fifidaqueen avudde mu mbeera n'atabukira gavumenti ye Uganda nsonga ki lwaki atabuse byonna ogenda kubanga obifuna maaso fulufiga naye avuddeyo n'atangaaza era ne yeebaza omukyala wagula bito omutujju akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso oba nange zali byateekoze ku mmotoka ye empya nako akatambi wamma mukwano ogenda kubanga okeefunira mbujjuvu mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Frank Gashumba naye alina butips ate bwawaddemu mwenna basingo kansubire muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpeere like era nesaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesipanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nonyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tikisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma abolisa kiriniki bajanjabisa ddagala lya butonde mukwano bakubire ko sigenda kuluyisa era nga nkutandise n'omukyala naggaga omukyala yakolamu omukyala ayina akasente ke ate nga aketeekamu wali wonna omanyi waliwo omuntu okuba nga alina sente naye nga yeerumya niyima amazali akasente ke nga wanga bwakeekoledde era bwakemalizamu era nga wenjogeera yayingizizaawo de emmotoka eyo gy'olaba zaakajja ziri katale buno obudde naye munnange yavuddeyo n'agamba kyokka nze emmotoka olwagiguze ate ne mutabani wange Pinto omukulu kyokka ate naye agikayange nakati nze emmotoka yange biki era namwe nga omutegeera munnange enjogera z'abagagga banange tukole ssente bakyala tukole tuve mu muzannyo naye ng'ate bwe tuli munnange wenkongera yeno ewagula bito omutujju fulufiga mwina maaso awo ng'asabye mukyala gula bito omutujju bambi akuume gula bite era amubeerewo mukana akaseera nti yabadda mu kifo kya maama we buli wagezaako kubanga alowooza ku maama we ng'amujjukira bambi ono ye ng'amuyiirawo omubiri mu buli mbeera yonna ngenda kubanga mbatuusaako akatambi maaso wano ate muwulire biki mama Flower byayogera tusobola okweyongera nebaza mukyala wa Gravity lwaki ngenda kumwebaza era lwaki musembyayo kamwogereko ebigambo bibiri oba bisatu mukyala wa Gravity nayogeddeko naawe waze nofukamira nombuuzaako nenkugamba ebigambo byange nadde ndi serious nyongera okugamba mukyala wa Gravity ekisooka nkwagala nnyo ekyo kimanyi kubanga muli friend of muli family tuli family friend Gravity ajewange nange njijewammwe you are friend of my family tulina abaana abali mu age ebimu ebyatugatta King Saha nange ne Gravity tulina abaana betwazaala mu mwaka gumu Gravity alina Queen nina Flower ate Saha alina Usina abaana baffe tubagala nnyo twabazaala mu ngundi emu nga nze maama bwendaba akagoye bulungi ntwala busatu bwenongera obusuka bulungi ntwala busatu no gwa Gravity webito ene tulina bwe twakwataganira ennyo kyovola we twatwerumba twereka mu twerumba twejjamu naye mukyala wa Gravity nkwebaza okubeerawo naye kati nkusaba nga bwe nakugambye nti njagala ofumintirize nnyo ensi ne bwe kuyuyiza eti amayengo ne bwe gajja obufumbo kyekintu ekitali kyangu ge mayengo ge tusinga okwetambula mu bwensi eno okufumitsa kya muwendo nnyo okumanya kyoyagala ate okutegeera munno right now otegedde Gravity yani omuzaddemu abaana kirungi nnyo omuzalidde abaana abalungi njagala otegere okunaku lwaleero nti kati gwe maama wa Gravity gwe maama we gwe best we friend we gwe taata we fuuka maama we okimanye bw'obanga omukwatidde mu nsobi yonna sooka olowooze nnyo ng'ogenda okunyiga oba ogenda okuyomba wabeerangawo kyonna ekikutegula sooka ofumintirize nnyo nkusaba ofuuke maama wa Gravity kubanga kati gwe best friend we kati gwe amumanyi okusinga maama we byamumanyiiko omumanyiiko byonna bingi nnyo n'ebyomunda nkusaba kino nkikusaba nganze omukyala amanyi kyenjogerako nkusaba nganze enfuuzi kyempitamu nze nande kulumbera maama Gravity naye nga sikabira maama wa Gravity nga nkabira maama wange nga njijukira maama wange bwe yandeka ffe tulina ebintu ebitugatta bingi n'ebituluma bingi natuse nga manyi Gravity kyayitamu era bwe damugamba nangamba Jennifer I'm strong ne mugamba manyi pain gyendala kate ninda pain era endala y'okumuteekayo nakimugambe era nakirabye namugamba ndako tutuke mu kyakyo ogenda kulaba zera sasa olina kuyingira mugamba manyi tanala bwatyo munange mama Flower bwawadde oba bwasibiridde mukyala Gravity omutujju amugambye nnyabo kati buno obudde gwe byonna wa Gravity omutujju wamma ne wamusabula bulijjo ng'aleka musukumbi balina omukwano gwabwe guli ogwe omwekusifu King Saha Gravity omutujju wamu ne mama Flower olengera agenda n'aziika n'asulayo
banaye mafura wange ataziika era abantu bangi baze bamukomplainingako naye nga bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Nakitto mukyala Bindeeba munnange oluvannyuma lw'ebintu bye yavaayo n'ayogera nga ataakinga Bobi Wine nga amugamba lwaki wagenze n'oziikirako Gravity ate nga bulijjo olaga nti tomwagala byo munnange byamuviiriddemu akabasa kwegamba ye waali ssaawa zino alabika n'entuuyo azisaza kibatu bannange omwana bamuvumye ennyindo n'ennyindo ya rape essa bulungi ennyindo eringa ezaffe naye siraba kikyamu kiri ku nnyindo ya rape. Kati mikwano gyo gikugumya ennyindo omala gatambulirawo omanyi mikwano giwaga nga nawe okungujja n'ennyindo yo mu kibuga nga bw'owuuta okisigeni w'omu Kampala. Waliwo akaseera ebibuuzo bye twalibuuzizza Mukama Katonda naye biyinza otookesa omuliro naye nga weekakaba n'omubuuza Mukama eyo feesi gwe wagitonda oba wewamala okugibumba n'ogyanika obwana ne bugizanyiramu. Baba tebagenda kutooca kaliraawo kubanga kifeesi biringa nga bino ebisiibwamu. Katonda tasobola kukuwa nnyindo nnene, akuwa amaaso amanene, akuwa amatu amanene, akuwa effeesi ennene, ate akumma obwongo era tumunenye. Katugume n'obwo bwe yakuwa naye era obeeramu n'akeebuuza n'ogaasenga kale baatoolatoolako ku bino obwongo wali ne babugattawo ne bujjula kubanga weerabisizza nnyo kikaziggwe. Mama wa Gravity tubadde tumumanyi ffenna, twawalabula mutabani we naye teyavaamu kigambo n'ekimu gye tuli. Tulina bamama be tumanyi nga mama wa Kamiliyo abo aba yavuddeyo dda naye mukazi wattu yali hambo nnyo. Akabanga konna ke tumulabidde mukazi wattu ali ati bwafa n'owandika rest in peace oba tokoze ensobi. Bino mutabani we yabitukola si maama we. Kitegedde kati akongo akatonotono ako koyina gezaako kakozesa bulungi kubanga wona okajajamya nako nekakugwako wepa ate nga ndaba otandise obujaja. Nkwegayiridde wulira ebigambo by'omukazi ono. Nze mpa abantu bitiibwa naye sibatya. I respect people but I don't fear people. Nze ntya Katonda. Naye tulina okukkiriza nti ku nsi kuno president aba Katonda waffe. Ku nsi. Yes. I am telling you. Abanga maama wo ku nsi nti maama Katonda wa ku nsi. Ne president aba Katonda wa ku nsi. Nti bwagamba nti Adamu ogenda kuttibwa. Manyi mtemwagala kukkiriza. Bwagamba nti ali bakugenda kusiba emyaka 10. Aba president nenga si Katonda wa kunsi. Aba Katonda wo kunsi. Katuumule mu katono tukome. Aba president mwana Katonda wo kunsi. Mutonzi waffe yasa. Mujjatege. Si eri abantu nga basiru. How can you say nti simanyi president ye Katonda wo kunsi yali atonzaani? Yali atonzaani senga Katonda wa kunsi yandibadde tafa. Nojja n'ekitiibwa ku maama wo gwe wandiise Katonda w'okunsi yakuteeka ku nsi ate n'okiwa pulezidenti atakutondangako. Bwe balonda obulonzi naye bamulonda bulonzi abantu be bamulonda ne bamuwa ekitiibwa ky'obwa pulezidenti ate n'ogamba ye Katonda w'okunsi lwayipi kiki amagezi gabulirawa. Kikazi gwe oli kisiru nnyo bansonyiwa okwogerawo bati naye oli kisiru nnyo. How can you call a president mu Katonda wa kunsi? Ni wabanti asobola okusiba emyaka 10 naye ate omuntu okufayo ntuukayo batenda bakufera ekintu kyonna kisobola okuwapeninga Mukyala Bindeeba mukyala cocktail ye wamma bamuli bubi nga kayinja mu ngato.
mulimu ekintu kyoyogera naye nga munnange oluusi nga kirimu message nnungi naye ate abantu abasinga ne bakiraba kale oba mu bubi ebigambo bya rape ebimu birungi kale lwakuba kiyagambidde nze nga nze ekimusabuza abantu kwe kugamba nti omukulembeze abeera nga katonda tebamugeraageranya ku kintu kyonna katonda abeera katonda naye nga bwe tuli munnange bwenkongerayo n'omwami Frank Gashumba ono nno munnange alina bu tips bwawadde abo bonna basingles bannange akatambi kalina mu maaso wano sigenda kubanga mulaba mukamu obanga nzira mu bigambo byayogedde wabula kambatendeka akatambi nammwe ate mumwewulirireko ng'abyogera oyinza kutambula otya oyinza kwambala otya oyinza kweyisa otya abantu bannange kunoko okusomera ddala mbufunze kale akatambi katukalabe ate tweyongereyo ne Fifidaqueen kiki naye ekyagamba ku nsonga za mwana Nisha gwe bagamba nti baamukwata ate ne maama we okulaba ng'afuna obwenkanya omanye omusango baagala kubuzaabuza. Oli single badly you want to get married oli ku mukolo guliko ba investor naye otudde eri emabega lwana otule mu maaso ate ngolabika bulungi yes ngolabika bulungi n'entuula nayo nkulu okimanyi nti n'entuula nayo nkulu yes abantu balina be batuula mpulira ndowooza yambala bulungi decently weekubeka perfume ko toyambala ng'ate ambulance by the way muwala asinga okwambala abawala abambala tayambala bintu bingi buba butono nenga buli classy omuwala amanyi okwambala omuwa emitwalo 10 n'agenda downtown n'ajjayo engoye n'ayambala n'ajja ku mukolo lunaga yes that's it omuntu atamanyi kwambala omuwa milioni 2 n'ayambala ebiviiri bino ebyakanga ambulance yellow pink green ekyo kintu tutte ku interviews omwana omuwala togenda nga okukola interview yonna ng'oyineza enviiri ezakanga ambulance waliwo enviiri ezakanga ambulance tobamanyi wano omuntu ng'alinga ng'ayina ebyoya by'enkoko mu mutwe tokikolanga togenda nga ku interview omwana omuwala ng'oyambadde flat shoes olina kwambala kakondo otega togenda nga ku interview yonna omwana omuwala ng'oyambadde ekiteeteeyi ekiraga emikono wano kinda kubanga kikoma eno nga jacket ontegera ndowooza olina okwambala colors blue cream or black tosobola kugenda mu kasuuti kamyufu fa job interview kirala bw'obanga ogenda okusaba omulimu ne bwoba oli musiraamu ng'olina oluganda ku nabbi togenda nga weeveeyirinze okujjako ng'ogenze Kibuli oba oli Kampala oyinza okugenda ku interview pano ng'abantu abaliko tebaagala basiraamu you are the best candidate n'ennyambala gy'okoze eki gyoyambadde mu abaana abawala abakatoliki togenda nga ku interview pano ng'oyambadde zisapule ojja genda ku interview pano nga chairperson waayo abakatoliki baamutama akumma omulimo ontegera ndowooza ekisinga okunuma mu universities abaana baffe gye basomera tebababuulira bintu bino ebiri very basic you get it okiwulira ndowooza okimanyi president wa America alina essuuti gy'atayambala Obama oyo yayambalako essuuti eringa ng'eya yero it was a back crash president alabika atya bwati yes president alabika atya bwati kubanga president is the image of the country nze bano tune ba minister ba mulumu n'engamba kino kikyono yavaawa bebambadde kuba minister alina okubeera n'omuntu ali in charge of his of her wardrobe ogenda ku mukolo ki tugenda ku state dinner embassy gundi yetuyise olina kwambala wotya bwoti olina ndowooza n'engatto zimatalinga so byebyo abakitegedde mukubire mukama engalo ez'amaanyi n'abakazi bena abeeteeka kuno ebintu ku omwana tokikolanga ng'ogenda okusaba omulimu bw'oba ogenda okusaba omwana omulimu bagiyita balina bakiyita ku kamwa kono kye basiigako colorless ontegeera colorless kubanga ogenda ku meetinga bano abantu ba executives ba World Bank and you will never have kino kyogera nnyo you will never have an opportunity to impress again making sure nti buli ogenda okusinkana omuntu akwagalirawo teri kintu kibinga kwapya ayina amatu awulire bw'atyo munnange awo omwami Frank Gashumba abasingozi bonna abawadde butiipu ate obusobola okubafunisa omukyala ategeera oba omusajja ategeera naye osanga omuntu singo yenna ayambala kwegamba naye kenyini teyeetegeera akyali mu nkola eri ey'edda n'ogamba bannange tuli ku kikino naye nga munnange n'ennyambala n'enneeyisa nabyo bintu bikulu nnyo naye nga bwe tuli munnange nyongera obbajjukiza esangaalo ennaku z'omwezi nga 26 bayida wetuwuzaayo nawe lunaku lumu lwokka lwankya ku Lwokutaano kati olw'omukaaga
mukaago oyinza okugamba ati nze munnange sigenda kusobola ate akatransport biki gwe weetuulira ewaka teekako obuteesi TV yo ku free to air ne Go TV ate oba tosobola ogenda ku Facebook n'oteekamu Bukalango television oba n'ogenda ku YouTube n'oteekamu Bukalango TV nawe ojja kuba wammange essaala eyo ogyeyungako. Nabagambye tutandika ne Mayide with Mother Mary ssaawa 4 ez'okumakya ne tukoma ssaawa 10 ne tuwummulamu ne tuddamu ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 12 ez'okumakya ate musanga so munnange saagala osubwe mu kutya Mukama amagezi ate mwegasookera kale bwe tweyongerayo n'omukyala Fifidaqueen ono munnange avuddeyo n'asaba gavumenti ya Uganda n'agamba nti abadde asaba bateeke ebibonerezo ebikakkali ku bantu wano wammanga abaami abasobya ku bakyala n'abakyala abatulugunya abaana abatulugunya abaami asaba ye nga ye batandike bateekewo ebibonerezo ebikakkali nti kuba singa tebabiteekawo kino ekikolwa tekijja kuggwa mu ggwanga yaffe Uganda naye singa bateekawo ekibonerezo ekikambwe ennyo osanga bino ebikolwa bijja kuva mu ggwanga lyaffe Uganda. Bino abyogedde ng'asinziira ku kino ekiriwo ekya Hajati Zuula kyeyavaayo n'agamba nti omwami we yakabasanya omwana Fifidaqueen mukyala nsubuga wano omusajja omu yagamba okusirika kw'abamanyi kwaleetera abasirusiru okuyimusa amaloboozi gaabwe ne galeekaana nnyo. Oluvannyuma abamanyi baamala ne bagamba no ate kino si kye twali twagadde kibeere. Obubaka bwange olwaleero mbusindika eri akakiiko akalamuzi palamenti y'eggwanga ne ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Bwe mutaaveeyo kuleeta bibonerezo bikakali, bwe mutaaveeyo kubonerezanga basajja oba abakazi abakabasanya abaana oba abakazi abakaka abasajja omukwano oba abasajja abakaka abakazi omukwano, kino tekiriwona. Buli muntu alivaayo nga victim n'abeeranga intimidated and the law does not stand to help, you're going to create more monsters. Mugenda creating abakazi monsters ezigenda okutulugumbulanga bakwita kutugumbulanga abantu kubanga bakimanyi there is no justice. Amateeka bagenda geetwaliranga mu ngalo. Bwe bw'omanya nti omwana wo eyakwatibwa omwana wa mwami gundi tiye yiya ngeri ebonereza omwana wa mwami gundi kubanga amateeka tegajja kukola. Mugenda kuleetera abazadde bangi okusirikiranga mu kimugunyu okufanga n'obulumi ng'abaana baabwe bakwatibwa kubanga bakimanyi gavumenti tegenda kufaayo, tewali tteeka likola. Era kino kigenda kwongera okuteekawo abantu okutwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Mugenda kuleetera abaana abawala okulowooza nti bwe bavaayo ne bawogerwa ensi eriwo okubajajinga. Kino muli kitegeera mumaze kuva mu buyinza, nga mumaze kuva mu bifo bye mwalina olukusa n'obusobozi okusalirawo eggwanga lyaffe ekituufu ne mutakisalawo. Bwe kiriyingirako mu mayumba gammwe mu bazzukulu bammwe nga mumaze okuva mu buyinza nga temukyasobola kuyamba, mulyegattanga wamu naffe ne tukaaba twaha ng'omuganda bw'alugera. Buli gye mulikomanga okuintimidatinga omuntu avuddeyo okwogera nti bannange nakwatibwa kubanga it takes a lot, kintu si kyangu. N'agumira okuvumibwa, okuswazibwa bakazi banne, okuyitibwa amannya, okusekererwa. Buli we munaavangayo ne musaidinganga ne muleka abantu bano batulugunyizibwa, abantu bano bamookingibwe, and you do opposite of what you're supposed to do, it will always come back to you. Abaana bangi bakabasanyizibwa awatali ayamba simply because amateeka manafu, simply because bagenda kukwata bakutwalayo poliisi egambe mugumalire wano muteese, bannaddiini babiyingiremu bagambe bya bulijjo ebyo bibangawo ne tubituulamu ne biggwa. Abafamire baveeyo bagambe temuswaza famire, temukyogerako, mukuuma obufumbo bwammwe tebujjaako bbala, abaana oddayo n'ozaala omulala. Eyo enjogera bw'eri tubeeramu ffenna abali mu ggwanga muno tujja kukirozaako mu ngeri emu oba endala, kubanga rapist kira abo abantu tebabeerangako na victim omu. Tebabeerangako na victim omu. Guba muze nga guli mu muntu.
gye mulikoma nga okuintimidatinga abavuddeyo okwogera kigenda kwongera kufosinga balala kusirika kirimala kuyingira mu nju ewuwo omusange ng'avunze wansi n'amaanyi gakuggwemu. Mpozi n'ekirala era kyenjagala okwogerako, bakyala bannaffe nammwe abasajja mwennyini, bw'oba okimanyi nti omukyala gwe wasooka okwagala si gw'oli naye, tovangayo kubuuza mukazi munno bibuuzo, lwaki gye wasooka wavaayo? Gwe gye wasooka baakugamba nti contract yaggwako, lwaki wavaayo? Ensonga ezaakujjayo n'oliza ezaamujja gye yali, nga tonaba kuyimirira nnyo n'otandika okuvuma bano basingo mother. Baani ababafuula basingo mother? Mmwe baganda baffe, mmwe bakitaffe, mmwe mikwano gyaffe, mmwe mufuula abo abantu basingo mother. Tebeezaalamu. Kino kyokola baganda kye bayita sebusiru bwa njoka. Oli ku single mother omuvuma naye wamulekera abaana banna, togula wadde empale ey'omunda, tomanyi na bwe bafaanana, bali obalabira ku Facebook. Naawe ovuma ba single mother, wakuzibwa single mother, naawe oli ku single mother ovuma. Gwe mwennyini mukwano ŋŋamba gwe ogudde ku single mother ovuma, gy'oli si gye watandikira. So ebintu ebimu tulekerengaawo okudda mu blame game, tutunulirenga reality. Ne bwe mulivaayo ne mugamba tetuwasa ba single mother, gwe wazaalamu wamulekeraani? Gwe ovaayo n'ogamba singa gavumenti etugamba abakazi baddeyo ewaabwe, tolinda gavumenti. Tolina nantobe esobola kusuza mukazi wiiki, togirina esobola kusuza mukazi namulabirira wiiki, as in 7 days of the week. Naye oli awo okuba kkerere, golooza mbu abakazi be babaagala ennyo. Gomanyi percentage y'abakazi etudde ng'egamba ntudde lw'abaana obwengi bwayo, nga taata w'abaana ne bwayingira wamulabanga ataliivo. Only that Katonda abakazi yabawa kajipu munda akagamba kantuule ku lw'abaana. Ate mwe ababafuula ba single parent, ba mothers, you can't do that. You can't do that. Bw'ovaayo n'ogamba nti abakazi bano babi nnyo, ng'omukazi ono gwe yafuna mubi nnyo, abaali abalungi gye yasookera lwaki teyasigalayo? Lwaki teyasigalayo? Omanyidde kuki nga n'ebino bikolimu by'abahajjati nnamba emu mumala obbonaabona nabo nkugasseeko ne babakolimira agakolimiro gammwe nga kati muli mu kusasula. Omanyidde kuki? Bw'abanga omukazi ye mubi, lwaki omusajja ono teyasigala ku bali abalungi gye yasookera? N'otunuulira mulamu w'omuntu ng'afiira ku muntu naye nga naye yakayita mu malyana, ate nga gali official. Ovanga ku byokugamba mbu yafumbako wano n'azaalako wano, nga gali official, ne bakuwasa ku makya, ne bakuwasa olweggulo, ne bakuwasa ne mu ttuntu. Naawe obuuze mukazi munno mbu lwaki yaddukayo, lwaki yayawukana n'eyasooka, gwe gye wayita wali kuttuwa. So don't point fingers because you're a woman. Ebizibu by'oyitamu n'oli mukazi munno by'ayitamu. N'ekirala malaaya egula malaaya. Omusajja nga malaaya agula malaaya ginnaayo. Tosobola kumanya nti ono malaaya nga toyise gy'akolera. Era malaaya egula malaaya ginnaayo. Lwaki teyasigala ne bali abaasooka? Mubonaabona n'abakazi abo abasoose ne bakola ebyo balina okukola. Mumala ofuna ssente mulaba nti babasaana ne mweyongerayo. Kati Katonda abaliko ababonereza. Muleke Kama akole omulimu gwe. Don't interrupt Kama. Amaziga g'abakyala abakulu nago kagafuneko justice. Amaziga g'abakyala abakulu kagafuneko justice. Ne mubaleka abantu bwe batyo ne mubafaako, ne mugenda ne muzunga. Emisango ogimala okuwunya be mutunuza mu kamera, mumugambe Hajjati agambe bw'ate, mumugambe Hajjati ansaasire, naye nga naye munda muli akikozesa bulumi.
nga si yali agadde okujja mu kamera ayogere byayogera kusinziira kuwa waali. Nze sira nagaseka Fifidaqueen mukyala nsubuga waabwe. So ebintu ebimu nga tonnaba kubikula mu mwakubuuza sooka weetunule okube mu ttooki. Ekitegeera. So byebyo naye nga Baganda bagamba kidaala. I just pray to God ansaasire ankulembere ankwasizeeko nga maama neme kulemererwa nga maama. Ebirala nebibanga bigaanyi ansaasire neme kulemererwa nga maama. Ku mwana wange I will stand against the entire world. Ku mwana wange I will stand against whoever ajjayo ekifeesi. Byebyo. Ate mbalimbe ki? Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avude oluusi yeerabirayo, alina arrhythmias, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kalaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba